Ambalamusiza mikwano gyange mwenna abali eyo. Amanya n'eddoboozi Eddy Kenzo omuyimbi era nga nsaba otwala akakisa kano okwetondera buli muntu yenna ali affected olw'embeera eno egenda mu maaso. Abali disappointed mwenna nsaba munsonyiwe. I didn't mean it. Naye Mukama yamanyi bwagira ebintu bye. Mukwano gwange mwagala okuviirira ku ntobo y'omutima gwange era ndi mwagala emyaka gyonna kubanga mukwano gwange ate tulina n'omusayi gukisharinga. So nsaba ntwala akakisa kano omukuyozaayoza kuba nti ebirooto bye byatuukiridde. Nsaba Mukama amuteeremu baraka okufumba obubiri bwa mirembe. Njoyozaayoza mukulamuza okufuna omukyalo omulungi kuli Kasebo era nsaba mutambule bulungi mu mirembe buli kimu kibeere kirungi. Nsaba Allah abeere mu famire yammwe abakwatireko mu kimu kibe nga kitambula bulungi inshallah. Naye ndi totally ng'omuntu olw'ebigambo bya Sheikh byavuddeyo n'agamba nti ngende njagala maama wange. I'm so sensitive when it comes to my mother olw'ensonga mbadde monkingibwa abantu ab'enjawulo okuviira ddala lwe natandika okuyimba oba abantu lwe batandika okummanya nga bandabira mu kifaananyi ky'omuntu atalina makulu olw'ensonga nti saasoma saakola biki bandi batandika okuvuma tamanyi Luzungu tamanyi kino yasulanga bweru oyo agamba ki atugamba ki n'ebintu byenkoledde eggwanga oba byenkoze mu bulamu bwange ne gye ntuuse ne gye nvudde abantu ne batabibirivingi namu nga baguyita buyisi bagamba oyo alina omukisa olw'okuba sirina background ennungi balabira ddala byenkola ngwira bigwire. Kintu ekyo kintu kyayirinze nnyo obulamu bwange. Kati omuntu bw'ayogera ku maama wange mu ngeri bw'etyo bannange mpulira bubi. Ate Sheikh teyakomyeko n'avaayo n'agamba nti ebigambo bye tabimenyamu n'ayongerako n'insult endala ng'agamba nti pini zino ze nnyina mu matu nnyina ebintu ebirala byenkola nammwe nga bwe mwategedde sijja biyisa mu kamwa kuba tulina abaana abato abatugoberera. Abaana bange bakuze. Maya alina emyaka 8 namwala bagenda kuweza 5 mu Desemba nga 26 nammanda omwana wa mukulu wange alina emyaka 6 bakwotadde n'abaana b'eggwanga bonna abangoberera eyo abambirivingira mu gakwotadde n'abawagizi bange ab'enjawulo abangoberera eyo ng'ate bagoberera ne Sheikh. Kitegeeza abamukkiririzaamu bana newe yabyogeredde waliwo abaakiyalinze. So mpulira bubi, mpulira obuswavu mu nze. Ate Sheikh njagala omutangazaamu nti ye nga religious leader kyannenya sikiraba kuba nze ne mukwano gwange tuli bawoowe. Nze ne mukwano gwange tuli bawoowe baatuwoowa nga tugenda osalira muwala waffe amaalo akiika nga tucelebratinga birthday y'emyaka 2. So olw'ensonga eyo kyannenya sikiraba senga abadde cultural leader naga nti temwakiteeka ku next level culturally nandibadde nzikiriza kuba oluusi munnange osanga nalwawo okolera mukwano gwange omukolo gwe yali ayagala. Naye ate nga ye religious leader kyannenya sikiraba ku lwa Katonda nawoowa tuli bawoowe tubadde bafumbo mu maaso ga Katonda. So kyannenya sikiraba. I'm very touched baganda bange. N'olwekyo ku bigambo bya Sheikh byayogedde mu vidiyo ez'emirundi 2 mpulira obuswavu simanyi bwe nyinza kulinnya ku stage nentandika kuzinira abantu bagenda kuba bandabira mu faananyi kirala okusinziira ku bigambo. Nsaba Sheikh aveeyo amenyewo ebigambo bye byayogedde kuba nze ndi straight nyina n'abaana. So bw'abanga ye mu ekyo ekifaananyi mwandabira aleete obukakafu obulaga. Bw'aba tabulina aveeyo ayogera amazima. Otherwise mpulira ndi tortured so much era ndi muswavu munze kuba nti ngenda tambulira mu kifaananyi kyesiri. Sigenda kuddamu kulinnya ku stage kuyimba mu Uganda mpaka Sheikh lwanavaayo n'abisazaamu bw'anaaba tabisazizaamu siriddamu kuyimba mu ggwanga lyaffe Uganda ku stage wadde ekyo nkimaze temumpagiddeko kamala
mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala okunfuula kyendi, kantandikire awo kankole ebirala. Naye mpulira sinangeri gye ntandika kulinnya stage nzire mu public mbuuke abantu bagenda kuba bandabira mu kifaananyi kirala. Nze okwambala bwe nti nga bwe mundaba, this is my generation, bwe twambala. Seeka naye we yakulira baali balina engeri gye bambalamu. So buli muntu atambulira mu fashion ndowooza ya generation yakwe betambulira. This is what I want. This is just fashion, not what he thinks. So mpulira bubi nnyo era nga nsazeewo nga siri mutamiivu, sinywa mwenge nze, sinywa njaga, ndebera soba emirundi ebbanga lyonna era nakati ntegeera nze neesaliddewo decision eno nti siriddamu kuyimba mu Uganda paka lwe ndiva mu bulamu bw'ensi eno. Mpozi nga Seeka azze n'asazaamu ebigambo bye oba naleetamu proof. Nsaba Allah atusaasire, nsaba Mukama Katonda atuwe omukisa tusobole okuba nga tutambulira wamu mu ngeri yonna. Munjagalize embenebe mu next chapter kubanga yo stage nkitadde. Nsaba Mukama abampeera omukisa mwenna abanyambiko okutuuka wentuuse. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.